Nkwaniriza Zirubega Ibrahim Kasinga. Tuli mu kumanya ebikwata ku mugenzi Martin Alike. Agamba nti abantu bangi ebbanga lyonna boogera ku love at first sight, wabula nga abasinga obungi ate tebakikkiririzaamu nga nange muntwalidde. Ku mulundi guno love yali yeewunzikidde ku ludda lwange. Mwana muwala omubalagavu okuzaama yatambula ng'akkirira amadaala ng'ali mu kiteeteeyi ekya orange, kimono ekika ky'Abajapaani. Twali tutudde mu ddiiro lye nga waliwo Doni teekako ne Shaunel Rider. Shaunel yali mukwano gwa Kamiri Nfanfe. Waliwo n'abasajja balala babiri abali mu gy'obukulu nga 30 nga nabo baali baze kukyalirako Kamiri ono. Abasajja bano ababiri obula bo baagenda mangu ne tusigalawo abantu 4. Mukyala Rider yali yakafumbirwa obula nga amazima gali nti mwana muwala gwe nali ntunuulidde okuganza. Shaunel ono ayogerwako yali kazannyirizi obula nga oluvannyuma yafuuka director ate omuwandiisi ow'emizannyo. Olunaku lumu yali mu muzannyo ku University of Chicago n'asisinkana omusajja munnamateeka. Yeegomba omusajja ono wabula ebyembi omusajja yali mufumbo. Munnamateeka ono yategeezaako mukwano gwange Howie Newman nga bwe waliwo omukyalo omuddugavu ayagala omusajja. Mu kaseera kano mukwano gwange Howie naye yali yakava mu kuwasa, kyava obubaka abwetikka n'abumpa. Olwo ffenna abasatu twatandika okunoonya ennamba y'essimu ya Shaunel era kyaddaaki Howie yagifuna bw'atyo n'aginkwasa. Mu masanyu amangi essimu eno nagikuba era olwagikwata ne muyita Miss Chanel Perry, kyokka mu bwangu yannyanukula n'anziramu titakyali Miss Perry, kaakati ye mukyala Rider. Bwe yaŋŋamba ebigambo ebyo natandika okunanaagira ebitaliiyo. Mba nkyananaagira nnoonya kyenzizaako nanneesooka nga ŋŋamba awulira engeri gye njogera siri muzungu ludda wa gye nva. Namuddamu nti nva mu Africa nga bw'ojja nti Africansi. Shaunel yantegeeza nti yali agadde okunsisinkana ne bbaawe babeeko abantu be bannyanjulira. Nga wayiseewo wiiki nga ziizo nga ntandise n'okwerabira bye nayogera ku ssimu ne Chanel, olukomo lw'essimu lwaddamu ne luvuga. Yali mukyala Rider. Ono yambuuza oba ninawo akadde tubeeko mukwano gwe tukyalira. Mu bwangu era mu ssanyu nayanukula nti akadde ko weekali. Abaagalana bano ababiri bwe batyo bantuukako nga bali mu mmotoka ekika kya Cadillac eyazanyusa okuzaama. Wabula oluvannyuma nakitegeera nti emmotoka eno yali ya ssezaala wa Doni. Bwe batyo banteeka mu Cadillac ne tuvuga blocks nga 7 ng'okuva ku apartment awalira omuyanga okutuuka we twali tulaga waliwo kumpi mayiro emu yokka. Nga tutuuse we nakubira amaaso ku mwana muwala omubalagavu yali atambula ku madaala. Kikkiriza oba kigaane, omutima gwaŋŋamba nti ono ye muntu omutuufu gwe ŋŋenda okuwasa. Nga tekyanjijira na mbwongo nti ayinza okuba nga mufumbo oba ng'alinamu emize gy'okwekatankira ebiragalalagala n'emize emibi egitali mirungi. Ebyo byonna nabiteeka bbali saabirowooza nako nga nze olwo omutima gundi ku bubalagavu bwe. Ng'okukyala kwaffe kuwedde, ba Rider banteeka mu mmotoka ne banzizaayo ku apartment w'empangalira obw'omu mu kazigo ak'ekisenge ekimu. Nga tuli mu mmotoka, mukyala Rider ye yasooka okwogera n'ambuuza ki kye ndowooleza mukwano gwe. Namuddamu nga mugamba nti mukwano gwe muntu mulungi, weewaawo abasajja babiri be twasanzeewo kirabika omu abeegwanyiza. Mu kunziramu yaŋŋamba nti sirina kweraliikirira basajja abo babiri olw'ensonga nti omu ku basajja bba wa mukwano gw'enfanfe ate omusajja owookubiri musawo w'amannyo eyabadde azze okubaako emirimu gy'akola. Bwe tutyo nga tuzzeeyo mu kasirise, mukyala Rider yaddamu n'ambuuza ekibuuzo kye kimu nange ne muwa ansa y'emu. Kirabika kyamunyiiza kubanga mbwangu obw'ekitalo yannyanukula nga nsoomooza
ng'agamba nti olaba omusajja okuva mu miles 2 yajja n'antwalako girlfriend, kitegeeza ne mwana muwala ono taŋŋwanira. Kwali kusomooza kunene era ne neewaayo okukola kyonna ekyetaagisa. Bansuula ku apatimenti yange, musajja wattu w'empangalira obw'omu. Wabula nasigala omutima gundi ku bubalagavu bwa mwana muwala nga ninga atalabangako bubalagavu bufaanana bwe butyo. Era ekyavaawo kwe kubeera nga mwana muwala ono anseesera ku bwongo ne ntandika n'okutuuka mu kibiina ekikeerezi kyokka nga nze omu ku baakisookangamu, ng'oluusi ntuuka n'okuyingira mu lecture mu kaseera ke kamu n'omusomesa. Kye nali nfaako mukadde ako nga kasita ndaba Kamiri ku bbaasi nga nze olunaku lwange lubeera luwedde. Kamiri bwe yatikkirwa mu mwezi ogwokutaano 1957 yali omu ku ba African American abasooka okutikkirwa mu University of Illinois abaali bakoze biology teekako occupational therapy. Ono era ng'okugezesebwa kwe oba gite internship yali agikoledde ku Cook County Hospital. Kamiri era bw'atyo yakola ne masters mu human development. Yali mwana muwala mugezi okuzaama ate mutya anyumirwa music, asikiriza, teekako n'ekyali tekyewunyisa nga mwana muwala muntu wa ssente. Ono yali ava mu famire emanyikiddwa obulungi nga ye famire ya Mo. Kamiri gwe njogerako yali alina baganda b'ab'obulenzi abakulu 4 nga kitaawe ye yali Philip Bliss Mo eri yakafa emyaka 2 emabega. Nze ne Kamiri twasisinkana mwezi gwali gwakubiri 1958 obula omwezi gwagenda okutuuka ogwokuna nga namaze dda okusaba mwana muwala ono obufumbo. Teyanziramu nti yoba nedda obula kye yasalawo okukola kwe kumpita ngende nkyalire maama we. Olugendo luno terwali lugendo lwa bulijjo nga nali nina okunoonya abagenda okumperekerako. Kye nakola kwe kufuna Paulo Kawanga Ssemwogerere eyali azze okukola koosi y'omwaka ogumu olwaddeyo ku Makerere University gye yali asomera. Paulo Kawanga Ssemwogerere oluvannyuma yafuuka musajja w'amaanyi mu byobufuzi by'e Uganda. Bw'atyo yamperekera okugenda okulaba maama wa mukyala wange ng'eno gye twali tugenda okulabira obanga baŋŋaanye obanga banzikiriza. Mu kutuukayo maama wa Kamiri yambuuza ekibuuzo kimu obanga naasobola okulabirira bebi we. Ekyo lwakiwulira namanyirawo nti akkiriza. Obula yadde nga bakulu baabana ab'obulenzi banjagala naye baasigala beebuuza lwaki muganda waabwe akoze okusalawo okufaanana bwe kutyo okufumbirwa omusajja ava mu Afrika ate nga bo bawangaala n'abasajja bakyali envuumuulo mwasobola okulonda. Baali beeraliikirivu nga bagamba nti nnyinza okuba nina omukyala oba abakyala mu Afrika. Akaseera kayitawo akawera Kamiri ono nga tannaba kunziramu mu kusaba kwange oba nanfumbirwa. Omulundi gumu ku pikiniki eyaliyo mu mwezi ogw'omusanvu eyali ey'okuna ku njegoyego z'ennyanja ono yasisinkana mikwano gye egyali gimutegeera obulungi. Mikwano gye gino kwaliko Ann Cook oluvannyuma yafumbirwa Vernon Jardon nga mukyala we owookubiri. Jordan ayogerwako oluvannyuma yafuuka advisor wa President Bill Clinton. Mikwano gya Kamiri bonna baamugamba agende mu maaso n'okunjagala. Bano baali bamanyi Kamiri bulungi, teekako nange nga bantegeerera ddala, kale nno nga bamanyi engeri obulamu buno gye tusobola okubuddukanyaamu. Obula mazima gali nti n'okutuuka olwaleero Kamiri tagambangako nti ye nzikiriza okufumbirwa mu butongole. Okumanya ensonga yagisuusa ne bwe twali nga tuli mu kkuba ekirayiro ku mbaga yaffe mu kyaki, yategeeza nti ekigambo obe oba okuŋŋondera kijjibwemu mu statement y'ekirayiro gye twali tukuba. Amatikkira gange nga gawedde agaliwo mu June 1958 era nga wayise olunaku lumu nga tumaze okukyalira famire ya Kamiri nalinnya train ne njolekera mu New York okugenda ku graduation ya Daud Ocheng gwe baali batikkira ku University mu Wales. Nga bwe naveeyo
bwentyo nakwata ekkubo ne nzija mu Uganda mu holiday. Omukisa omulungi ennyonyi gye nalinnya neekanga ntudde okuliraana Randolph Churchill ng'ono ye mutabani wa Winston. Twayogera bingi nnyo naye nga twogera ku Daudi era nga Randolph ono yali amumanye. Daudi Ocheng yamuyita ajje ku yunivasite yaabwe ku Matikkira abeeko n'ebigambo by'ayogera. Mu kaseera bwe twatuukira mu Rome kyali kimaze okweyoleka nti Randolph ono engeri gye yali ayogera ennyo yali atamidde ne sekutamiira yenna. Okudda e Uganda gwe gwali omulundi ogwali gusookedde ddala mu myaka 7 gye nali maze nga ngenza okusoma. Bazadde bange teekako n'abooluganda baali basanyufu ebitagambika. Amawulire olwabatuukako nti ngenda kulinnya nve ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe paka ggulo olunaku olw'enkeera, taata wange yasalawo okubeera ng'agumbira ddala ku kisaawe andabe nga nva mu nnyonyi. Baamuwa entebe ye n'agumbira ddala awo ne balinda kumpi olunaku lulamba. Bwentyo nasobola okutuuka olwandaba yatandikirawo okulukusa amaziga. Seddume y'ente yasalibwa era kyali kijjulo ky'amaanyi ddala. Buli wa Luganda nali muleetedde ekirabo era nga sisita wange Jerida Awiro nali muleeteddeyo akuumako matu akawulira nga kano kaali kakoleddwa mu sayansi owa waggulu mu Amerika. Ng'akyali ku myaka 4 sisita wange ono yafuna obulwadde obwa measles obwamuleka nga takyawulira bulungi. Akuuma ke namuleetera kaamukolera ddala bulungi era ne yejjusa lwaki akantu kano yali teyakafuna ng'obudde bukyali, olw'ensonga tikaali kakolera ddala bulungi okusinga obwo bwe yali ng'akozesa. Mu kusooka sirina muntu yenna gwe nali nkwenyezzaako nti ninayo omuwala gwe njagala okuwasa. Nali nkimanyi nti bazadde bange bajja kuba n'ensonga ezirimu eggumba naye nga simanyi ludda ki lwe banaaba baggwako ku muwana muwala ono gwe nali njagala okuwasa. Akawungeezi kamu nga ne mu kwogerezeganya ne maama wange yakkiriza nti amazima gali nti nali nkuze era nga nkyuse naye ng'okukyuka kwali mu kulabika so si mu mbeera zange. Maama yaŋŋamba nti wano tewali muntu yenna kaakati anjaamu, neetaaga okutunulako ebbalibbali nfuneyo omukyala. Olwawulira ebyo nakitegeererawo nti ebiseera byange kaakati eby'omu maaso bitangaavu. Martin agamba oluvannyuma lw'okutikkirwa okuva mu Northwestern University eteekako ne mu Dental School nali nina okufuna certificate okuva e Bungereza ensobozesa okukola e Uganda. Nali wa mukisa nti Professor John Osborne okuva mu Birmingham University omwaka gwange ogwasembayo nga ndi mu Northwestern naye gye yali. Bwe namugamba ku ki kye njagala okukola mu bwangu obw'ekitalo yanziramu nti ngende mu Birmingham mu department ye. Yaŋŋamba nti okusinziira ku bye twali tusomye ku Northwestern byali bisinga bye basomesa mu Birmingham era nti bwe mba wakugenda okukola ebibuuzo ku Royal College of Surgeons nina okumala wiiki emu mu buli department. Bwe nawulira ebyetaagisa nga bitono essira nasinga kuliteeka mu department ey'abalongoosa eyali wansi wa Mr. Tavuna ng'ono yali asibuka South Africa. Emirimu egyali gisingawo obungi gy'egya balwadde abaali bamenyese emba naddala ku zi wiikendi ng'abakozi abakola mu factories bamaze okusasulwa. Waliwo omulwadde omu eyatumalako ebyewungula eyali yalongoosebwa ekkubo eriva mu kamwa okugenda mu nnyindo. Ono buli lwakuna yajjanga okumulongoosa ennyindo nga waliwo empisa ey'enjawulo gye bamukuba. Ku lwokuna olumu Mr. Tavune yali ayogerera waggulu yampita ntaalike. Namwanukula nambuuza oba nga nali ngenzeeko mu bbaala ey'Abangereza. Namulimba ne mutegeeza nti nedda. Amazima gali nti ebbaala nali nkigenzeemu ne mikwano gyange bwe twali tusoma. Nga ntutte mu bbaala twasangawo ssaako ennene abantu gye bakoze nga bali mu kuzannya zzaala. Wakati mu ssaako eno omuntu eyalimu tugenda okwetegereza nga ye mulwadde waffe nga bali mu kumusibako ssente nti ye muntu yekka asobola okunywa bbiya ng'amuyisa mu kamwa ate n'amukomezaawo mu nnyindo.
Bino byonna twabiraba wabula Mr. Tavuna talina kye yanyega. Olwokuna oluddako omulwadde ono yajjanga bulijjo okubeera nga bamuwoza ennyindo. Mr. Tavuna ku luno yamutegeeza nti ekigenda okukolebwa kwe kuziba ekkubo eryo eriva mu kamwa okuyita mu nnyindo. Omulwadde yakaaba. Mr. Tavuna n'amuyita na gavana ng'agamba nti bambi amusaasire kubanga awo wokka wajja akasente akamubeezaawo. Tavuna bw'atyo yasazaamu okulongoosebwa kwa musajja mukulu ono era n'amuleka n'agenda ng'okuva olwo teyadda. Embeera y'abasawo b'amannyo mu Birmingham gye baali bayisaamu abalwadde yali eyawukanira ddala ku ngeri gye twali tubayisaamu mu North Western. Mu North Western essira twaliteekanga mu kukuuma mannyo g'abalwadde wabula ate mu Birmingham b'essira baaliteekanga mu kukuulamu mannyo. Olunaku lumu nga ndi mu ddwaliro ne dokita omukyala, abalwadde bajjanga bwe batuula mu butebe nga balindiridde okubakolako. Dokita ono omukyala buli lwe yabeekennenyanga nga buli omu amuteekako nti erinnyo lyakkuulibwamu n'abaana abaali ab'obuwala nga bato. Kye nava mubuuza ekibuuzo obanga amannyo gano gasobola okutaasibwa. Kye yanziramu kyankanga yantegeeza nti akimanyi bulungi bantendeka kukuuma mannyo nti wabula kye nnina okumanya abalwadde abasinga obungi abajja wano mu ddwaliro we twali bamufuna mpola nga bo tebamanyi omugaso gw'amannyo gaabwe. Ensonga gye yawa nti ebbanga ddene yabawangaza appointment okujja okubawa obujjanjabi bw'okukuuma amannyo naye nga tebalabikako nga wabula kye basalawo okukola kwegenda ku ddwaliro eddala gye banaagajjamu. Nakizuula oluvannyuma nti abantu abasinga obungi abajjanga ku ddwaliro lino olw'ekizibu ekyo kye baali balina baali bakozi abagwira aba Irish. Ssama 1959 sijja kumwerabira olw'ensonga nti mu ssama ono nasisinkana Kamiri nga yajjirana ku lyato ku Portsmouth era bwe tutyo ne tuwangalira mu Birmingham Hotel okumala wiikisi 2. Ennakusomeza 29 Ogwokutaano twafumbiriganwa mu Birmingham Registry Office. Olunaku olwaddako olw'omukaaga twafuna layisinsi ey'enjawulo okuva eri Archbishop owa Canterbury n'atukkiriza ne tufuna ekitambiro ky'emmisa ku St. John's Hampstead eyazimbibwa mu 1731. Reverend Fred Wellborn, chaplain w'e Makerere eyali akomyewo ewakaawo okuwummulako, yali alina akakwate ne parish eno era bw'atyo nga ye yakulemberamu ekitambiro ky'emmisa. Abantu abamperekerako ku mukolo guno baali bawerera ddala 50 nga ku mutendera gwa London engeri embaga gye zaali zikolebwamu guno gwali muwendo gumalira ddala ogw'abantu. Naye ng'ate bw'oba otambulidde ku ngeri Uganda ebintu gye bikolebwamu oyinza okugamba tewaaliwo mbaga yonna. Herbert Nsubuga mukwano gwange owedde okuva e Bodo ye yali best man wange ate Shaunel Ryder ye yali matron waffe. Abagenyi abalala abayite kwaliko Fred Mpanga, Ernest Sekabunga, sister wange omukulu Janet ne bbaabwe Alex Ondoga eyali asomera ku Edinburgh University ku fellowship eya Royal College of Surgeons. Abalala abaaliwo kwaliko Professor Alexander Galloway eyali Dean of Makerere Medical School, Professor Kenneth Barker teekako ne Margaret Macpherson nabo tebaabula ku mukolo guno. Ate omukubi w'ebifaananyi ye Mulangira Lincoln Ndawula muganda wa Kabaka. Nga tukomyewo e Uganda, omu ku baali abalwadde bange ye mukyala Wira eyali omukyala Omumerika. Ono kumpi ebiseera ebisinga yasalangawo n'eddagala ly'ayagala okumuwa. Olunaku lumu yambuuza obanga ddala kituufu nawasizza Omumerika. Namuddamu nti ye mukyala Wira n'alabika ng'ali mu kisanyukira era bw'atyo n'ansabira omukisa okuva eri Katonda. Namugamba nti amazima gali nti mukyala Wira neetaaga Mukama Katonda mu bufumbo bwange buno. Omukisa nsobola okugamba nti gwo gwampeebwa olw'ensonga nti emyaka 5 kakati mu 6 giyiseewo nga tuli bafumbo. Kamiri kakati mubalagavu n'okusinga we namulabira. Amazima gali nti amabeere ge tegakyalinga bwe gaali ku kifuba
nga n'olubuto lwe kaakati lwayiika. Omukyala ono yanzaalira abaana 4 abasobodde okutuuka ku buwanguzi mu ekyo kyonna kye baagadde. Okwogera ku ndabika ya mukyala wange Camille era kyekimu nange, emyaka 56 egiseewo sikyali kyekimu ng'omuvubuka omuto bwe nali. Kati bwe nnyimirira olubuto lunene, nina enkanyanya nga n'emyaka gitambudde. Wabula kye ndaba mu Camille lwe lugendo lwe tutambudde ffenna nga tuli wamu. Tewakyaliwo nsozi za kulinnya yadde ekintu kyonna kye twagala okukakasa, kubanga byonna tubikoze. Bwe ntunuulira Camille ndabira ddala obuwanguzi bwe tutuuseeko mu bulamu bwaffe nga tuli babiri, era bwe mulaba ndabira ddala obulungi obumuli munda mu ye. Tulabaganye mu bulwadde, teekako ne mu bulamu. Olunaku olw'embaga singa yali muntu mulala nga ye yalusala, naalibadde mwekwasa, naye engeri y'okusalawo gye kwali okwange sirina kye nnyinza kulwekwasaako, olw'ensonga nti wayita ennaku ntono nnyo nga nina okugenda okutandika okukola ebibuuzo ebisooka ku Royal College of Surgeons. Twabukinga hotelo mu London, bwetyo ne ntikka ebitabo byange byonna omwali bya anatomy, physiology teekako ne pathology. Wakati mu bugole bwe nalimu, mukyala wange yakwatanga ebitabo bino bwambuzaamu ebibuuzo nga bwe nnyanukula ng'ekibiira kinnemye ng'asomera ansa. Mu holo mwe twakolera ebibuuzo, buli omu yali atuula ku desika awali ekifaananyi kye. Kino kyakolebwa olw'ensonga nti emyaka egyali giyiseewo abantu baali batandise okubeera abagezigezi nga bapangisa abantu abalala ne babatuulira ebibuuzo bino. Ekibuuzo kye baatuwa ennamba esooka yali ya buwaze, teekako n'ebibuuzo ebirala 4 bye twali tulina okukolera mu ssaawa 3. Nali wa mukisa nti ennamba eno esooka eyali eya buwaze nali ngimanyi bulungi nnyo. Nga wayiseewo wiiki ebyava mu bibuuzo byafuluma era nga mpise. Ebibuuzo eby'omulundi ogwokubiri byali bya wiiki ejja. Nagenda ewa sekuritale wa Royal College of Surgeons nambuuza ki kye njagala. Namuddamu nti njagala okumpandiisa nsobole okutuula ebibuuzo ebisembayo ebigenda okuba wiiki ejja. Omusajja ono yanziramu emirundi 3 nga yeebuuza, n'akomekkereza nga mbuuza oba nga ndi mulalu. Yategeeza nti abayizi baabwe bwe basomesa kibatwalira emyezi 6 okwetegekera ebibuuzo bino, era n'akakasa nti eno Royal College of Surgeons sikitwala kubeera nti kifo ekiri awo ekisomesa kasasiro. Nakuuma obukkakkamu ne muddamu nti mukama wange ntegeera bulungi nnyo omugaso gw'ekitongole kino, wabula njagala okugezesa omukisa gwange. Kwe kunziramu nti bwe mba nina ssente ez'okwonoona ngende nziwa abaavu olw'ensonga nti ngenda kugwa ebibuuzo bino. Mu butaagaane yampandiisa okuba nga nkola ebibuuzo, naye nga lisiiti gye nasasulirako kabula kataagi nkasukire bukasukizi. Sekuritale kye yali tamanyi nti koosi gye nakola ku Northwestern twali twasoma bingi n'okusinga ebyo bye basomesa mu UK. Nali siri mugezesa mukisa, wabula nali neekakasa nti nkimanyi bulungi kye ngenda okukola, kubanga nali ndabyeko empapula enkadde ezikolebwa wano. Olunaku lwatuuka ne ntuula ebibuuzo bino, era oluvannyuma lw'ennaku 3 endala nakomawo kubanga nkola ebibuuzo ebya orals. Bwe natambula okuyingira mu ruumu, beekizamina baali bakyusizza okuva ku ddagala n'eddoozi ne badda ku slides mu microscope. Bwe nali nga sinnava mu Northwestern, baprofesa 2 abaali mu kuwummula bampa ebirabo. Professor Melfield yampa ebitabo bye bisinga obungi bye yali akozesa, ate Professor Elfenbaum naye nampa slides ezaali ziwererako ddala. Nga sinnava mu Birmingham okugenda e London, nali mpise mu slides 24 nga slides 15 mu zo ze zajja mu bibuuzo. Guno bwe gutaba mukisa kuva eri Katonda, gwabambulira ki kye kyali. Ebibuuzo bya orals nga biwedde, beekizamina baali balina okuzisinkana basobole okulaba ani ayisa ani agudde. Wabula system gye baali bayitamu okulangirira abagudde n'abawangudde oyinza okugamba nti ya bulumi. Omusajja ayambala uniform ey'abakuuma Tower of London
n'ayimirira waggulu ku maddaala ng'akutte effumu. Mu ruumu mubeeramu abakoze ebibuuzo, abaagalwa baabwe ab'eŋŋanda n'emikwano. Buli omu abeera alindiridde okumanya ebivudde mu bibuuzo bino, nga singa omukuumi ono ayita erinnya lyo nga wagudde ebibuuzo anyeenya omutwe mu ngeri ey'okunyolwa n'akukuba akaama nti ogudde. Ate bwe baakuyitanga erinnya ng'oyise ebibuuzo bino yamwenyanga n'akugamba nti oyise, olwo ng'olina okwambuka amaddaala okugenda waggulu. Waggulu eyo wabeerayo ba examiner ateekako n'abayizi ababeera bayise ebibuuzo nga bali mu kunywa champagne. Omugole wange yali wabweru nga nninze, era bwe nava waggulu pate ng'ewedde nagenda ne musisinkana ne tugenda naffe ne tukolayo pate eyaffe. Ebyo nga biwedde, olwo twagenda ku honeymoon eya ddala. Twagenda mu Scandinavia, German, Switzerland, Italy, teekako ne France. Bwe twamaliriza kali kaseera ka kusiba ngugu kudda Uganda. Camille yasiba engugu ng'alina ensawo 20 nga muno mwalimu n'amayinja ga music agawerera ddala 50. Bakwano baffe teekako n'ab'eŋŋanda baatusisinkana e Kampala okutukulisa. Era nga wayise olunaku lumu, Chief Secretary wa gavumenti Barry Chatland yajja n'atusisinkana ne tufuna ak'okunywamu ku Uganda Club. Eno teyali enkola ya bulijjo ey'omuntu namba 2 mu gavumenti okubeera ng'asisinkana abantu okwewaamu. Kano kaali kabonero akakakasa mu maaso ga gavumenti nti omuvubuka ono omuto omufirika atendekeddwa emwetaaga okukola nayo mu gavumenti. Nga wayisewo ennaku nga ziizo nga tuli mu Kampala, Camille nange twakwata ekkubo okwolekera ggulu. Era ng'olwo olugendo lwaffe wano mu Africa lwali lutandise.